tata oli ya Bobi nganga nengambe sasingira di Bobi nga olaba nengambe sasingira di kolachi di Bobi nga kakani nga straight punch en je ntutenga chi esasi kubanga kizibu nnyo okukyusa emundu era straight nga wogiraba nesasi lija straight kakani nga ngamba esasi lino singa amandi Bobi nze nenyimuka bulungi bwenti nentwala mulya ngamba nsituse bwenti nenyimuka mu bwenti mba mulya obwo bwe busungu Bobi Wine bw'omulaba aliko eddakiika eno mukambwe tasalikako musale wabula ne gwanyigidde ate naye munyiivu nnyo ebitenkanika jeno Muhoozi Kaine Rugaba olunaku olwaleero oba akawungeezi k'olunaku olwaleero naku z'omwezi 25 omwezi gwa March omwaka 2025 lujja kuba lunaku olugenda okgenda ennyo mu byafaayo olw'ensonga ebintu bingi bibaddewo mu kaseera mpawe kaaga gye bikidde ng'akawunti y'omu etwaliddwa olutalo lubadde ku Twitter oba mmwe gye muyita X akawungeezi k'olunaku olwaleero wakati wa General Muhoozi wamu ne His Excellency Bobi Wine era gye bikidde ng'akawunti y'omu ejjiddwako ku mutimbagano bitandise bitya General Muhoozi ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter akoze post ebadde esosonkereza era ng'eraga nti ayagala kukubagana ebikonde ne Bobi Wine ate Bobi Wine tagambye nti tulwane kale abambajja gamba nti kati gwayogera busoosowaza kale sigenda kusoosowaza busoosowaza aposti gy'olaba ye ya General Muhoozi esookedde ddala agambye bw'ati agambye nti okutta Kabobi is an easy job very easy he says he likes boxing I invite him to a boxing match. General Muhoozi mu budde bwe obw'eddembe agambye nti okutta Bobi Wine kintu kyangu nnyo agamba nti kyangu ebitenkanika kubanga agasseeko akalala akagamba nti very easy asoose n'agamba nti it is an easy job bw'amaze n'agamba nti kyangu nnyo ebitalabwangako era wagambidde nti bulijjo Bobi Wine agamba nti ayagala nnyo okulwana oba okukuba ebikonde kati General Muhoozi n'agamba nti ayise Bobi Wine mu bwangu ayitewo balwane mu March ey'okukubagana ebikonde kati General Muhoozi wawandiikidde ebyo Bobi Wine abadde akyali kavule wali ng'amaliriza olunaku lwabwe lwe babaddeko olwa Women's Day oba olucelebrating abakyala wali ku NUP kati Bobi Wine olubadde okufunamu ka space bw'ati n'alaba tweet eno era Bobi Wine kyakoze n'akuba screenshot bwe kaca kati Bobi Wine olumaze okukola screenshot takwotinze post ya mukulu olw'ensonga Bobi Wine ategedde nti tomanya mu ddakiika ntono post eno yakuvaayo era nga bwe kibadde maze n'evaayo kati Bobi Wine kyakoze akubye screenshot ya post eno Bobi Wine najja n'agamba nti challenge accepted if you beat me I will quit politics and if I beat you you quit alcohol so when and I will say where say when ulira nate nange byensoma say when and I will say where Bobi Wine n'agamba nti sebo challenge gy'otaddewo ey'okubanga tukubagana mu bikonde njikiriza bwenkukuba bwonkuba gwe nga Bobi Wine agamba General Muhoozi bwonkuba nja kuva mu byobufuzi bya Uganda Bobi Wine nno olumukuba agenda kuva mu bya politics bw'agambye wabula ate Bobi Wine agamba nti bw'akuba oli gw'anaakuba talina okuva ku
agamye mwenge. Kati Bobi Wine namaliza nga agamba nti yogera ddi nze nkubuulire wa. Kati Bobi Wine ng'asaba nti je naamubuulire ddi lwe balina okulwana. Kati ye Bobi Wine ajja kubanga amubuulira wa we bajja okusisinkana. Kati nno babadde bakyatambula mu lutalo luno. Buule gy'avudde sitegeddeeyo. Gabriel Buule nagamba mwana Bobi Wine byonna bikole naye tovuma mwenge gwaffe mwana. Bobi Wine alabika n'awuliriza okusaba kwa Gabriel Buule. Olw'ensonga nti Gabriel Buule yabadde yeemulugunya olw'okuba nti yawoomerwa akabisi oba Buule awoomerwa omwenge. Kanamugamba Bobi Wine mukole ebintu byammwe temutandika kwogera ku mwenge. Bobi Wine agenda maaso olw'okubanga alambulula era n'amuddamu bw'ati. Bobi Wine agambye bw'ati Buule, siguvumye just njagala kugujjako abo abaguvumaganya. Kabadde kawungeezi akajjudde embeera y'okuba nti buli omu akowoola munne n'okubanga buli omu alaga munne nti tonsobola. Ono agamba nti amaanyi ngeewulira n'omulala agamba nti amaanyi ngeewulira. Ojja kujjukira nti Bobi Wine nga tannaba kubanga ajja mu byabufuzi yali musajja owa ghetto ddala ebyaddala, ate nga musajja ataakomanga kuba muziki. Yabeeranga mu gym ng'abeera mu boxing clubs ez'enjawulo n'okubeera nti aspiringa here and there, era nga musajja ddala eyali alwanyeeko n'afuna n'ekisipi mu ring. Kati nno tubadde tuli awo abaana ba social media ebintu bino tebatera kubirwisa. Ate si posta eno, si posta ya boxing match oba olunaku olw'okulwana abaana tebaateeseteese dda. Posta eno abaana oluwulidde nga Bobi Wine akkiriza okuyingira boxing ring oba boxing match, Bobi Wine bw'ati bw'akoze oba abaana bwe bati bwe bakoze bwe bati. Bawandiise posta nga waggulu bataddeko nti Kyagulanyi versus Muhoozi, ne bateekako venue olutalo luno we lugenda okuba nga lutojjerera. Bataddeko nti Nambole Stadium, mu bracket ne bateekako Okololo airstrip for government sponsored convenience. Bagamba nti abaana abalabye olutalo luno nga lutandika bagambye nti bo baagala lubeere Nambole mu kisaawe. Kati ne bateekako option mu bracket ne bagamba nti kale wetuba tetukitutte Nambole, leka tukitwale Kololo tusobole okubeera nti gavumenti ekyenyigiramu n'okubeera nti ekisponsaringa bulungi n'abantu bonna aba gavumenti basobole okuba nti bajja bulungi, kubanga Kololo we wategekebwa emikolo egya gavumenti oba emikolo gyonna egitwala abantu okuva mu gavumenti side eyo. Kati ku posta eno yennyini ku posta eno yennyini bataddeko nti battle for Uganda, kwegamba nti olutalo lujja kubanga babbinkanira Uganda eno, olw'ensonga nti omukulu alina posta endala z'abadde akola ng'alaga nti Bobi Wine tasaanidde kuba nti afuga era nti jeno tajja kubanga amukkiriza. Era posta ezo nazo tugenze maaso olw'okubanga tuzifunako screenshot nga account tennaba kubanga ejjibwayo, okumanya ebintu bino bifuuse serious nnyo. Emikutu gy'amawulire egy'enjawulo egitali gya mu Uganda omuli n'ogwa The Kenya Times e Kenya gukubye eggulire erikwata ku lutalo luno oluli wakati wa Bobi Wine wamu ne General Muhoozi, era nga bakwotinze bulungi nnyo nnyini ddala ebyo bigenze maaso n'okuba nga biwandiikibwa n'okwogerebwa abakulu General Muhoozi wamu ne Bobi Wine mu buufu obufaananako bwe butyo. Kale kati nga tetunnatuuka ku bino obanga bino bigenze maaso n'okuba nga biba
Jeno abadde yakoze dda tweets ez'enjawulo ezibadde ziraga embeera ey'okulabula Bobi Wine n'okubanga alina okubanga atya wonna waali. Emu ku tweet zino ebadde gamba nti I won't stand in an election with Kabobi. I will simply to him T. Nga Jeno agamba nti sijja kuyimirirawo mu kalulu na ka Bobi Wine. Jasinja kakuba bukubi masasi kafue. Bibadde bigambo oba zibadde tweet okuva ew'omukulu. Era tweet yemu ebadde gamba nti tell Kabobi I didn't beat him enough in Arua. I'm coming for him again. This time I will beat him properly. Ndi mugambe ka Bobi Wine nti saaka kuba bulungi mu Arua. Nkomawo ku luno ddala. Ate ku mulundi guno njakka kuba bulungi nnyo. Kabobi is going to get the beating of his life soon. I will promote the soldier. Nagamba nti maaso awo Kabobi ajja kukubibwa bubi nnyo nnyini ddala. Era nayogera n'okuba nti nno yaligenda maaso olw'okubanga amukuba yajja kubaako embeera gy'amuteerawo. Tubadde tuli awo olutalo we lunyinyitidde ennyo. Ne tutandika okukebera ku akawunti. Ogenda okukebera nga akawunti ya Jeno tekyaliyo ku mutimbagano. Eyinza okuba nga eri deactivated nga yaginyize n'agijjako ko okumala akabanga oba nga egiddwako ab'omukutu. Abaana batandise okubanga bafulumya n'ebifaananyi ebya AI. Ab'enkambi ya Bobi Wine bo batandise dda okubanga ekintu bakikumamu ne sekukuma yenna. Ekifaananyi kyogenda maaso olw'okulaba abaana bakubye just kifaananyi kya AI. Naye ng'essaawa yonna ye Jeno Muhoozi alaze nti mweteefuteefu okubanga luno aluyingiramu butereevu. Wabula ne Bobi Wine agamba nti nedda nze wemba nga kyemwogerako mbeera ya kuyingira nti kulwana kufunya ngenda kubanga nkikola. Mbadde kugamba ku post eri abaana gye bafulumiza ebaddeko Kyagulanyi versus Muhoozi oba ebaddeko Kyagulanyi versus Jeno Muhoozi. Abaana bagambye nti tiketi egenda kubeera ku mitwalo 2. Ebintu babyanguyizaawo banene abakulu babadde balwana wano mu lutalo olw'ebigambo ku social media. Eno abawagizi bo nga beetegekera bagamba luno olutalo lulina okubaawo. Olutalo lulina okubaawo ate lulina okuggwa. Kati ekibuuzo mu comment section ogenda kumpandiikiramu olutalo we luba lubaddewo luno ogenda kubeera ku side ki? Ogenda kuwagira ani? Era bwe baba basabye emitwalo 2 bweddu onaasobola okusasula emitwalo 2. Era gwamma osuubira nti we baba nga abakulu ddala bakkiriza bagende mu boxing ring eya ddala oyagala ring eno bagiteeke Namboole, bagiteeke Kololo oba bagiteeke ku One Love Beach. Waliwo ebyana bigambye mbu naye kati eno enyuma nga ogitadde ku One Love Beach ebusaabala ffenna ne tukuŋŋaanira awo. Ate abala bagamba nti nedda bagiteeke Lugogo Cricket Oval ekijja okubanga kiggwera. Amba mulowooza bagiteekewa ewatuufu. Kale ebyo nno bibadde wakati wa Jeno Muhoozi wamu ne Bobi Wine olunaku olwaleero ku social media. Ejokuna Farms Company Limited bano basangibwa Ntinda kumpi ne Victory Church. Batunda enkoko okuviira ddala ku bw'olunaku olumu ne bw'oba olina amajigo bagukwaluliza. Abaseddi omusonsoze lyerinnya eryange. Story nesinzidde ku posts ezibadde wakati wa Bobi Wine ne Jeno Muhoozi nga bwe bagenze maaso olw'okuba nga bawanyisiganya ebigambo nga we mbikulaze. Thank you.